Weewaawo weeza nnyo weeza ddala. Kati obubaka buno oba olaba bweyogerako ekyamazima toli bulungi n'akamu, kubanga bw'otandika okulaba amatooke ag'eminwe n'ag'ekiwago, ekiwago kiri kituula mu muzinzi ogw'obulongo, kyokka amatooke gano ag'eminwe amakongole gatuula mu bwa Ssaalongo. Kati ne nkubuuza, olina emyaka emeka? Oli mufumbo? Wavaawa? Oli wa ggwanga ki? Kubanga obubaka buno bundaga nti tuli Muganda. Obubaka buno bweyogera kulaga tuli Muganda. Bbanga ki omaze nga togenda wammwe? Omaze bbanga ki? Bw'oba ggwe oba kitaawo mulimu alina ensobi, nga bwe yava ewaabwe taddanga waabwe, ke kalenzi kale ke badde bayombesa, kale kakavayo nga kalenzi kato natuuka n'okukula nga tazeeyo ki? Tazze waabwe. Olulimi olugwira lwakozesa Oluswayiri. Oluswayiri lumu ku nnimi engwira, era olwalukozesa omanyi tukyagwawo. Gunaga nti akayo Tanzania. Ensonga zo zaagala zitandaaza, kyezibu kyazo kye zinoonya, za kutandaaza. Naye wandibanga toli Muganda, okusinza ku bubaka buno nga bwe mbuwulidde, wandibanga oba omanyi nga weeyita oba nga bakuyita nga ne woova mutambula mu kitundu kya Buganda, mwetereeze mwetunulemu, mwetereeze ku nsonga, mwetereeze naye temuli, okusinza ku bubaka buno bw'ofunye. Ekitundutundu ekyo kyolabiddeko amatooke galimu obulongo, abaala banyira ku bulongo. Kyolabiddeko amatooke kiri mu bwa Ssaalongo naye buli ku Kibanyi. Obulongo ye Lubaale, obwa Ssaalongo era naye Lubaale, bwonna buli ku Kibanyi. Kyebuna enkubuuza, olina omusajja oli mufumbo? Kwanze ne bwa omulina aba wa kiseera, oba tosobola kuwangala naye, tosobola kubeera n'omusajja n'omuwangaaza mu mbeera eyo gy'olimu, tosobola. Ko Ssaalongo baabuwanika ku Kibanyi, n'Obulongo ne babuwanika ku Kibanyi. Sinnakiinayo kennyini ng'olina obuzibu ng'omuntu okutuukako ng'omuntu, kubanga Kabaka yabiwanika ku Kibanyi. Ekibanyi kino kitundu kya kutandaaza, kitundu kya Kabaka kyakiwanuka. Mu b'obusirikale mwawanikira emikisa gyo, nawanika Lubaale bwo, nawanika emigugu gyo. Kyokka jjukira obadde ofulumizza omugugu okuva ewa mukwano gwo mu kisenge muli. Omugugu guno ye Lubaale, kyokka wagufulumizza n'ogaa nti wali watonyanuka mu sitoowa. Sitoowa kye ki? Sitoowa kkomera lya Kabaka, mwatereka ebyama bye. Ofiisi ya Kabaka mwatereka ebyama bye. Kitegeeza nti Lubaale yamutereka, omugugu gwa jjajjaawo Kabaka yagutereka, n'aguwanika n'aguwanika. Buli kyoyagala kyonna kiri wa Kabaka, yakiwanika. Olina tegeera ensonga za Kabaka, ozitambuze otegeere ensonga eno kiveemu. Weewaawo oluusi munnange nyinza okulwawo baddamu, naye tofaayo, mba nja kuddamu. Weewaawo.